Mbulamusizaako mwenda bannayuganda kansubire nti muli bulungi buli omu gy'olabira akatambi kano we kanaakusanga mujje baleko gye mutuusaako engalo. Njagadde okukola akatambi kano kagenda kubeera ka ddakiika ntono nnyo okusinziira ku byabaddewo olunaku lwajjo ku kitebe kya National Platform omumpembe omu bwe yakirumbye nga ye alowooza kyakola kyamakulu nnyo. Naye ebiseera ebisinga tugamba nti asirise teyejjusa, era kituufu nnyo omuntu bw'osirika ebiseera ebisinga wewala bingi nnyo. Ate netwongera netugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'ofundikira ng'oyambe muyambe ekkiriza. Okuva omumpembe olwo yakoze ekikolwa ekyo munakkiriziganya nange social media yonna esirise n'abadde bamuwagira bennyini bamunenya olw'ekikolwa kye yakoze, nti yakoze ekikolwa kikyamu nnyo, yasusse wayina okukoma. Naye kino kikuwa kyakuyiga ki? Kikuwa ekyokuyiga nti bw'oba odduka ate toyita woosula. Waliwo entalo ze weeyitira ng'ojja zisigala mu bwomu, nga ne bw'okulembera bagamba mukama waffe awo wakozeemu ensobi, n'olwokuba nti batyo okugamba bagenda kukuleka ensi ekulamule, era kye kigenda mu maaso olwaleero. Ebiseera ebisinga sijja kugamba butasoma, nedda. Ebiseera ebisinga bw'okkiriza omuntu yeeyazika omutwe gwe agukozese nga gwe togukozesezza gwe ng'omuntu, osisinkana ebintu bingi nnyo nga bino wammanga. Olwaleero tulaba omuntu yeesitudde n'agenda ku property y'omuntu n'agikolako effujjo nga kamera zimulaba n'abantu abalala nga bamulaba. Naye mu mateeka nago galaba, lwakuba nti ebisinga bingi gamala kukwata nga bakututte mu kkooti n'olyokumanya nti obadde n'omusango. Mu nsi ezaakula ng'amateeka gakola, nannyini property bw'aba ayina omukuumi oba ye kennyini, bw'osaalimbira ku property ye asobola okukuba essasi n'ofiirawo n'alipootinga ku poliisi nti oli yabadde asaalimbira mu matwale gange w'atalina buyinza kusalira oba kusaalimbira, wattu n'ofiira mu bintu by'ekisiru olw'okuba tosooka kukozesa mutwe gwo kwebuuza. Ekyo bakiyita criminal trespass. Naye bannayuganda simanyi oba emitwe olumu gye bagikola, naye nze ekisinga okunnuma nti abantu abasinga obungi babakozesezza okukola ebikolwa ebibajja mu public automatically nga tebamanyi. Ngenda kugamba mwenna ba comrade bannayuganda bali mu Uganda nti ensi eno tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagiviira. Olwaleero okyayinza okuba nga olina obuyinza n'amaanyi olw'abakozesa bali mu buyinza, naye sooka weewuunye paka weebuuze lwaki abantu mu kukola ebikolwa bino bo si be basindikayo abantu baabwe era basindika ggwe, kubanga bakimanyi nti bo bwe ginaaba giwunya bagenda balina gye balaga, naye ggwe olagawa bwe giba giwunya essaawa zino olaga luddawa? Kitegeeza nti ggwe abasooka okufuna obuzibu bo nga bafuna ebibazza ewaabwe. Buno bubaka bwange eri abavubuka ne bannayuganda mwenna. Oyinza okuba muzadde wo teyafuna nsimbi zikuweerera, naye osabanga nnyo Mukama n'akuwa amagezi amazaale, kubanga amagezi amazaale gakubulira ki ekyokukola, era abantu abasinga obungi ku bawangaalira. Naye Katonda bwe yakuuma n'amagezi amazaale ojja kufa nga nswera, kubanga yo buli ewali ekiwunya weeraga, era emaliriza efiiridde ku kiwunya ekyo kyennyini. Kale abakoze effujjo mwenna ekibijja kyammwe nga bwe tukimanyi, njala bagamba ekigambo kimu, mwegendereze nnyo. Waliwo entalo ze mujja okutinkula ate muzisigale mu bwomu oba mwekka nga tewali agenda kukuyamba. Ekikulu ekyo kyabadde kya buswavu nnyo era tukivumirira. Mmwe kye mwagala tetujja kibawa. Mwagala kuddira ekibiina kya National Platform n'abakigoberera mu batuume nti bali ku level y'emu nammwe ey'obutumba waavu
oba ey'obugwagwa ekitajja kusoboka. Ngero kubaza mwenna abakoze obutambi bw'enjawulo ku nsi yonna nga mukonda emige ekikolwa ekyo, naye nga ekigendera ky'abantu ku kwagala okuteeka ekibiina kya National Platform n'omukulembeze waakyo nti bali ku level y'emu n'abo abakoze ekikolwa ekyo. Kikyamu nnyo era tekikola makulu. Naye olunaku olulala weegendereza nnyo okusaalimbira we batakuyise oba ku property etaliiyo, otherwise ojja kukubwa essasi ofe n'omusango ku poliisi tebaguwaaba, kubanga already obeera o trespassinze ku property etaliiyo mu budde obukyamu ate nga tewayitiddwa. Tukendeeze ku bugwagwa era emitwe gyaffe tugize bwe kirina okubeera. Mu mateeka ojja kufiira bwereere nga neyakusse tavunaanyizibwa, kubanga wabadde ozze kukola kintu kikyamu ku property y'omuntu nga teyakuyise. Mukama bankuumire.